atalina appetite y'okulya njagadde nkubulire ku ddagala. Omuntu omukulu nga tolina bulungi appetite y'okulya ng'okulya okakakukake njagadde nkubulire ku ddagala erigenda okuleeta appetite yo obeere ng'olya bulungi emmere oba kyonna kyonna bw'oyagadde okulya. Okusookera ddala bw'oba ogenda kufumba nva, enva ezo obeera ng'oteekamu akatangawuuzi. Entangawuuzi eyo nnungi nnyo ereeta appetite y'okulya ky'oba ogitaddemu. N'olwekyo entangawuuzi gifumbire mu nva. Enva ezo bw'onaazikozamu emmere gy'ogenda okulya ogenda kufuna appetite y'okulya bulungi nnyo. Ekirala ky'osobola okukozesaako nkusaba ofune ebikoola by'oluwawu. Oluwawu bwetu bwe lufaanana. Funa ebikoola by'oluwawu biteeke mu ssefuliya. Ofune n'ebikoola bya ovakkedo. Ebikoola bya ovakkedo nabyo bifune biteeke mu ssefuliya mw'otadde ebikoola by'oluwawu. Teekamu amazzi, teeka ku kyoto tokosa. Bw'olaba nga biyidde biggyeeko biteeke wansi. Funa akasengejja, sengejja eddagala eryo nga lisigaddemu kibuguumirize obeere ng'onywa ku ddagala eryo. Obeera ng'olinywako nayo ligenda kuyamba ku nsonga y'okufuna appetite y'okulya. Birungi nnyo, bijja kuba bikuyambirako ddala ebikoola bya ovakkedo wamu n'ebikoola by'oluwawu. Ennywa gy'osobola obbinywamu bw'omala okulya ekyenkya osobola okunywayo ekitundu ky'ekikopo, ne mu ttuntu ekitundu ky'ekikopo ojja kuba oteerera bulungi nnyo, ogenda kufuna appetite y'okulya ejja kuba ekomawo bulungi nnyo. Olw'ensonga ti eddagala eryo lye nkubuulidde liyambako nnyo ku nsonga eyo ey'okukomyawo appetite y'okulya. Naddala mufe abantu abakulu beera ng'obikozesa. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.